zaffe ez'eddembe n'obuvunaanyizibwa olwaleero tukuleetedde ebikulu ebifa ku ddembe ly'omusibe na buvunaanyizibwa ki bw'alina obumuwe bwa ssemateeka. Omuntu oyo tugambye alina okusibibwa mu kifo eky'olukale oba ekifo kye basibiramu abantu. Kati nga poliisi CPS erina cells zaayo era we basibira abantu, so balina okusibibwawo. We bamala okusibibwa, etteeka teribakkiriza kubeera mu busibe mu poliisi beyond 48 hours, saawa 48 sinze ennaku 2. Okusinziira ku munnamateeka Osapiri John, ssemateeka wa Uganda eyabagibwa mu mwaka gwa 1995 yalambika ku ddembe n'obuvunaanyizibwa ku buli kintu newankubadde nga bingi ebikolebwa wabweru wa ssemateeka ono. Singa akwatibwa leero olwokuna, enkya olwokutaano alina okutwalibwa mu kkooti oba ku poliisi waliwo gwe bayita IO oba investigating officer. Investigating officer bwe baba tebalina evidence emala balina okuwa police bond. Ate police bond eyo ebeera bwerere mu mateeka, omuntu alina kusasulira police bond bwete etteeka bwe ligamba, naye tumanyi nti si kyekyo ekikolebwa. Omuntu agenda kuva mu kaduukulu ka poliisi ng'era paka akoze eki, asasudde akasente. Osapiri agamba omuntu ng'anaatwalibwa ku poliisi aweebwa ebbaluwa emuyita okweyanjula ku poliisi n'ensonga lwaki oba musango ki ogumugguddwako. Era omuntu waakwatibwa poliisi, ekisookera ddala alina okutwalibwa ku poliisi ne bamunnyonnyola oba ne bamuwa reasons, ensonga ku lwaki baba bakoze eki, bamukutte. Ensonga ey'okubiri, omusango bakukwatidde gulina okubeerawo mu mateeka. Ekitegeeza nti tosobola kukwata muntu ku musango gutalambikiddwa mu Penal Code oba mu mateeka ga Uganda. Nga yeesigama ku kawaayiro namba 28 agamba omuntu akwatiddwa alina okutwalibwa mu ngeri etamuweebuula nga n'ekifo mwatwalibwa kirina okuba nga kimanyiddwa, n'ategeeza nti n'okumutulugunya kimenya mateeka. Exercise okusinziira ye nga bw'agamba ez'enjawulo era ne kimukosa omubiri gwe n'abantu abalala. Emisango gino egya ttocca gibaddewo era nga giri ku mitimbagano, naddala okusingira ddala abali mu opposition. Abamu bakwatiddwa ne babeera tortured ne babatulugunya. Yes, because tulina etteeka lye bayita the Anti-Torture Act of Uganda. Era kimenya mateeka. Mu ngeri y'emu Osapiri agamba n'obujulizi obufuniddwa ku muntu atulugunyiziddwa tebukozesebwa mu kkooti, nti era singa omulamuzi akizuula nti obujulizi obuleeteddwa bwafuniddwa ng'oli amaze kutulugunyizibwa, okusinziira ku ssemateeka alagira poliisi okuddamu okufuna obujulizi obulala ku muntu y'omu nga tatulugunyiziddwa oba okugoba omusango ogwo. Omulamuzi alina eddembe okubuuza ebibuuzo oba okukuggyako evidence, kukuggyako new evidence n'akuggyako new evidence. Then ensonga ey'okubiri nagambye nti alina eddembe okukozesa obujulizi obwo okugaana okutrayinga kubanga bakozeseza torture, oba asobola n'okulagira poliisi baddemu bakufuneko obujulizi nga tebakoze eki, nga tebakutokyalinze. Ssemateeka era awa essaawa 28 omuntu akwatiddwa okubanga atwalibwa mu kkooti ng'alina eddembe okufuna bannamateeka okusaba okweyimirirwa okulaba abantu be kabe kasinge ng'asingisiddwa omusango n'ebirala nga munnamateeka Osapiri bw'annyonnyola. Omuntu waakwatibwa alina eddembe famire ye okutegeezebwa nti ono bamukutte era ali ku poliisi eno n'eno, ali ku CPS Kampala, bamukutte era bamukwatidde omusango guno. Ekyokusatu, omuntu waba akwatiddwa alina eddembe okutegeeza abanamateeka be nti bamukutte, era ensonga ku lwaki abanamateeka be balina okutegeezebwa kubanga balina okutegeka defense oba okumuwolereza. Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire. Webale nnyo Kimuli Abdallah, kitundu kisooka eky'Amalindirire ku KTV. Katugende mu kuwummulamu n'oluvannyuma tugenda kukomawo tweyongereyo n'ekitundu ekyokubiri.